ku celebrity track extra UG ogamba otyo mulungi atwabo olunaku olwaleero kanswenti oli bulungi Uganda wano akasana kaka mpola nakakuwa wekatonya kuva ku macha ntuse saawa zino abali ku ebyokya mu UG ebyocha mu Uganda naye ano nawe keizi yakutulekiranga luseke osimba buli bamwezi ebyo katogenda kwanga osimba ne Dubai ekyo kyakutwala Dubai esooka okukola studios omwana nogola keizi yatulekera omugongo gw'omwana oyo ajja tufuukira ekisibu papaaliina kyeyakiseewo naye nga nkubuuzako munauganda gwatwala olunaku olwaleero kanswenti oli bulungi ku celebrity track extra UG abali ku www.celebritytrackextraug.com ku website oba otufuna bulungi nnyo ne ku Rock FM UG oba otufuna bulungi nnyo Ashura Ages bakuleetedde the explore the beauty of Egypt ng'ennaku z'omwezi 12 okutuusa 17 February 2024 mujje tugende Egypt tulambule tulale ku pyramids ez'enjawulo tulambule ensi ya Egypt Misiri omanyi Misiri bankubye nakasimu Egypt in fact gwatana agenda Egypt eyo abaana balaba nnyo mu Misiri eyo batambula kubandi wa beeyi oli wa beeyi okugenda kuliko ticket eza tuwe okugenda n'okudda yonna ne accommodation n'okulya omuntu omu ojja kwanga osasula $1,700 abantu babiri kapo ojja kwanga osasula $3,000 tugenda Egypt Cairo tulambule ekibuga nga bwe kiri kumanya ebisingawo ku bino osobola okubuukinga entebe yo oba okubuukirwa seat now ku namba z'essimu zino wammanga 00200 9 325 oba 0759 88 58 6 oba 0786 338 basange ku Greenland Towers level ey'okubiri banaffe aba Ashura Agency baba kutambuza bulungi nnyo batambuza abantu bitune ebyenjawulo ku mulundi guno mujje tugende Misiri nange ngenda beerako tugende Egypt tunyumirwemu lunaku olwaleero nkwaniriza episode bwembeera ne Tom D Black Panther nga tuwayawayamu ku nsonga ez'enjawulo era bwe mba mulese tuba tugenda kunywamu ku mboozi ziba zitambula mu maaso awo biki by'ozoolaba ebyobadde olaba nange bwe mbiraba nga Munnayuganda olunaku lwaleero bwe tujjidde wano waliwo ensonga ezibadde ku mutimbagano ogwo omukulu yagenze n'asinziira ku kitimba kye ekya Facebook oba ku mugatta abantu gwa Facebook n'agamba nti omwaka ogujja bwe kataligirya yandyagadde ensonga ze wakati ne alien skin wabeerewo enteekateeka gyewandiyise nga bato nkikootinga omwana we yawandiise ibenga bato ndowooza nga ani yawandiise ssebo mwana oyo mayo waliwo omwana alwaninga page zange sebo nedda sebo tugendera handwriting yo sebo n'agamba nti omwaka ogujja awulira endongo eweze era bakuba sitayiro yemu n'alien skin baagala basalewo ani Tom D ne alien skin ani kitegeera naye olunaku olunengamba kamunoonyeeko atubuulire byadda wandiise adda abikakasa oba tabikakasa omanyi waliwo okubeera ng'oli waka n'ogamba kansumbwemuko ekitimba noga kanzoganyemukko tulabe naye ekirungi muyina wano tomudisokoboze kuba tulaba twasemba okwogera nga wakava e Saudi ate mu mboozi abaana batemamu akantu nti walyako ku sente za Kadaama bwakasa akadaama walyako from the Uganda as usual owakabi superstar omuyimbi w'eggwanga omu yekka asobola nga post we yagambye yamani nade sisaaga ate nakyogera nako ekyo ekintu kya bato naye waliwo bato ezibeera healthy osegera do sibanyonyodde bato era sitiyinga okumala budde ki segedde nyinza okugamba nti nze mu batolinga first half second half nenfuna yenjaga nakuba mu second half nakutta nebo gwekyeweka kasa kiri kimu nti first half nenga amazima gali nti yes nalabirwa abasumbwa nenga nga tuze mazima nga nobudde byokusaaga nze nzekka wano ng'ogyeko
oba tugambe omuntu oyagala batto kuwa muntu ssente ayimba style yaffe lemise kubuukinga of course wolemu obuukinga alien skin of course oyina buukinga Tomudi Uganda musical mu mazima osegedde tuli eno nanti kati nga bwotugenda mu maaso njagala post naye baana kye bakoze baana kye bakoze enkoko baana he's my mentor mutandise ssebo okulya ebigambo byo anti kati post eriwo ye bannange anti kati abayo divorce olabe yo video waliwo video yawo gyoyiseekaawo nakyogerako ne bawulira strategy ne mbagamba tikati nze otukuba first half nangamba nti kati first half amanyi bawummula ne mugala ne mukyusa kati nze mu kukyusa sidda okategedde anti kati nsooka ne ngamba alien skin alina ennyimba mmeka nti alina ennyimba 50 Tomudi olina mmeka otegedde kati 17 kati ng'osooka webalaabalamu nti hiti zo zikubye ziweddeyo kakati ng'otandika okugamba omwana ali ku byuma kati soko ogambawo controller etandisa okukola ki okyankalana kati ono wetugenda mu kukyusa bannaye omuyimbi agambye eddoboozi lifunyemu obuzibu kumbe oweddeyo kumbe mba mpeddeyo negwe wasinzidde ku ki like byonna ogamba nti alien skin nange bwe kataligirya kuba omuntu bwagamba nti njagala batto twala wano ebyali wakati wa Sindi ne Shiba nga tulaba maanyi weegali naye lwakuba nti ennaku zino mweyogera ku batto n'alien skin oba tonabagikola abawagizi baba basoosedde okuyisaamu eggaali actually nali ntangazaamuko nti nze nzekka alina oyogera ku alien skin naddala mu kyendongo nalabayo aboogera abesijjayisaamu kisegeera naye ng'oyinza okwesanga mu sitayiro yaffe nga Tomudi yekka yayinza okugamba nti kati alien skin ataddewo n'oluyimba Tomudi ataddewo luno okisegeera musicale nga tukompeyalinze ku nnyimba zaffe kisegeera naye waba osiwa abasajja ng'alina oluyimba lumu naye ssebo ng'ali ku intaneti azoganya oluzoga waliwo omuyimbi emu ennaku zino leka mwogere erinnya Fikigaza ennaku zino batula ku interview zalawa alien skin ate gwe bw'oyogedde nti muli babiri mwekka basobola okwekompitinga Fikigaza olwo oba asigaddewa ye Fikigaza mumanyi Fiki mumanyi ate mukwano gwange naye kino kyo si mububi omuyimbi ali promising naye okusinziira akyalina ebyokukakasa abantu abangi mu ndongo ekiri kyegambye nti Tomu yekka wano eno yasobola oyogera n'ogamba nti Tomu kuba ekigambo kuzaako oluyimba si kyangu divorce naye Tomudi akulaga nti yakuba tetwasoma n'akuba wantama n'akuba bbanga omusajja oyo lwabadde alina obugambo abadde tamanyiimu osege naye aze nangamba wagamba bannayuganda watiddiyo wana abalwanyisa abagwira ate ffe bemulwana nagala nakakawulira naye nga bulijjo akayimba akagala kibasigere ennyimba nziinawo nze seetaaga nnyo kwogera nnyo bigambo naye action ye weeri so kati nze mukulu wange oyo just kyemugamba nti olina okusooka n'okuba endongo n'okakasa osegeera ke kali ke nagambye nti nze nzekka alina oyogera ku alien skin ate endongo nginawo eyogera osegeera nawe mba sinnayogera kibasegeeza musajja oyo tuba tulina omumussaako wali waagwa soka ne tumussa ebbali then ne tukola nnyo kisegeera uzegala yagala banana ogimanyi bwekubaise ebbanga ate wantama kati kyogamba osolo gigayagala ne wantama ate efe essanyu naawe efe essanyu naawe efe essanyu ndi musanyu ndi musanyu olita ssanyu ngufe essanyu nga luyimba naye essanyu naawe efe essanyu just fiki baga ndi mussanyu nawe efe essanyu olafiki muyimbi mulungi ali promising kisegeera naye ate nyina neke nagamba nyina ennyimba bit songs 7
mulimu mega hits nya twagala ozimenye anze nakuba tetwasoma eyo mega sebe wayeyagira nenkuba wantama eta mama wone wange bekuwe kibategeeza bamaze okumenyawo kiri eri ekigambibwa nti okuzaako oluyimba sikyangu kati awuma muntadde ate mutuluba eryange eddala okategedde naye ojja kwesanga nti sijja dwogerako nnyo oluyimba lwogambye feshanyo naawe feshanyo tonyumiza byannaku lwaki oyogera bwoti ati nze muluyimba kyempulira si bwe kiri bana nedda feshanyo naawe feshanyo bwe lutyo kale olwogambye wamasi tagamba feshanyo nze oluyimba olwo lunyumira kati mbadde nkugamba enyimba eziriwo kati esaawa zino Njagala yagala banana feshanyo naawe feshanyo waliwo olala oli aziringa 3 va ku ebyo byokuzalawazala wako kati ze nyinza okubuuzayo akabuuzo amato omanyi nyimba za gundi za fikigaza ate watambudde n'amagi nyinza okubuuzayo akabuuzo ne kakulemu okuddamu nyinza okukubuuza nze ani yandeeta mu ttuba lyerimu nenkubuuza nze ani yampa collaboration nenkubuuzayo ekibuuzosooka owulire sebo yakuleeta anti sooka ompuliriza tewayimba na sebo nze yaleeta sebo teyali muliyimba wantama anti nze yamuleeta esegedde nze yamuleeta nenkubuuza n'ekirala ani yampandiikira oluyimba kati ogenda okutunamu ebyo ebintu ebisatu nga either kuliko omu eyajja naye nga collaboration ontegedde bulungi ontegedde kati oluyimba lwoyogerako collaboration Njagala yagala banana collaboration ati yakola single waliwo single naye erwesi ya single otambula wane gwe yalukola naye gwe tugamba nti naye wakabi naye naku zino sewo lwelusooka ku mumwago okimanyi anti naye nga just nze kyengezaako tangaaza ensi nti ebiseera ebisinga bannaffe banene abayimbi abajja abato otegeera basumbulwa nnyo akayimba kakasooka akabayisizaawo otegeera nga weerabidde ngenda kazaako ki naye abadde gundi abadde endongo ebadde etambula ennyimba ze ziri ezebbiri waliwo nolala luliko ba amina sibitegeera lindako noonye wano lindako oluyimba ndumanyi fikigaza kati nga bwotunyonyola ezizo ssebo anti kati nze zange zo zeeyogerera nyina ennyimba nnyingi tuzimanyi naye kati nefikigaza naye jasi nze ngezaako kugamba baganda babe baleme wubwa kubanga ogenda yogera nende ebigambo bituke bigweyo gambye osinga tomu kati gwe nga gwolagawo ki yatata n'oluyimba lwaluyita nsigo wadde tolumanyi nsigo walugenda lutya naye nga lupya ngaovuddeko efeshanyo nze no ndi gundi ndi fani we by the way nze ate nkamanyi nkakuyimbiremu kensigo kotamanyi sinamukubako ku nsigo ayagamba sinamukubako ku nsigo atya sinamukubako ku nsigo Fikigaza nze njagala fikigaza gwe kyomanya toina yagamba atya kaddemu sinamukubako ku nsigo akayimba ke kapya osege naye ogendo nozina made kamanyako fikigaza kati agombadde sikamanyi naye kati kiriwo ekitabu anti kati kiriwo ekiti kati olaba wokubanga oluyimba feshanyo nawe feshanyo bwamanyi anti wokubanga oluyimba naye obadde okimanyi nze nakuba tetwasoma ogerageranya tetwasoma ku wantama ate wantama asinga tetwasoma amaanyi wantama yalimu genda tulita mama wano wange ntegedde kibasegeeza wokuba oluyimba olw'amaanyi wena olwana ennyo ozeeka ate olusinga ku ki kwolwo ekitegeera kati kyekisumbwa muganda wange nansonyiwa omwogerako mwagala nnyo era mpulire nzireyo nempulira ennaku ate ani owa gundi mu bbaala kyayiwa enjayi ekitegeera
nti oluyimba lusobola okusinga deririko smart deririko si kwogera mu bubi naye oluyimba olwali lwama lwali lwamaanyi nnyo lwali lwamaanyi nnyo ne lumusinga strategy ye osegera kati ne mubazisa bubi kati ogenda ogira otandika ogamba nti kakati nziza ki ku banana Njagala yagala banana nazaako ki nazaako kayimba kikaliko badde oyimba feshanyu nawe feshanyu naye gwe sebo tomudde oli mukuzalawa nedda sikuzalawa naye gwe oluyimba lwa banana lwamaanyi nnyo olina osooka n'oluwa obudde n'ogamba kati ngina njagala nnyo original version ya banana eyasooka naye gwe kamiri omanyi bwe yalutabula gwe tomanyi gaza gaza oyo kamiri omumanyi otegeera naye nga gwe tewandiegombyeko ne kamiliyoni segomba ati nkuliyimba ekyova nkubuuzizza mu nnyimba zange kati ebbanga linamala nalien skiri twakola luyimba ki kyoga nali simuyina ku kidowa neeno nga muyina mutaano naye nali seetaaga collaboration nina abaana ba alien skiri naku zino banvuma mbagamba mbunze mpala na alien skiri tewali we nali mpala ne alien skiri yadde katwala kana interview kenkoze bagenda kugamba era aleese oyo yagambye bato kwa alien skiri kati gwe wulira soka wulire kati gwe nno kale kuba gwe tolina nnyo history naye naye ate nze Tom kati nze mpuliriza kina alien skiri kati kansoke nkutangazeemu kano akantu 80% ku bantu bayina bayina essaawa eno bonna nabasooka okulaba oba okuwagira alien skin kuba nze nali true fan nfuna bulungi ate alien twerabako namabegako nnyo okusinga abantu bonna bolaba naddala abo abavuma abasinga ovuma kyova olaba nze omuntu wanjogerera nanvuma kati nzirawo nenga kati nabo kyoga wansooka alien yali tamala nakusatu nga tankubidde ku simu nga manyi n'okugyeka nangayo Tom oliwa zizono jantwekoneko wane Masaka segeera tugende nga byaffe outside camera biri ebiseera segeera so kati nze n'okuyimba eyo style ye inspiration yange era najja nkyogera wayimba mukusooka wayimba oluyimba olwo nga abantu balowooza lwa alien skin wakisangako ekizibu ekyo tetwasoma okitegeera kakati neŋŋamba n'abantu kati nga wenpimapimamu nendaba abasinga okunvuma nga be bano abagisanze ekoledde otegedde nga ŋŋamba bano nawe tebalina nnyo obudde okitegeera lwansonga nze n'alien skin twavaako walaku mabegako okusinga abaana abagisanze ekozeki ekoledde kati nze nsobola okugamba nti bino byolaba bineeno bayibula baani be bayisaamu eggaali nsobola okugamba nti nange baali bampisizaamuko ku ggaali ibula kabadi ontegedde ibula kabadi yakusanga baba kati nze kankubuleyo ka incident kaneeno twali 40 atugenze ku papo party segera ibula najja nange nyina omwana amuyita ibula mutabani wange najja era susumagikyo yasobola okugamba kuba yabali mu maaso najja nakuba mutabani wange ebikonde out of the blue ibula ntegedde namukuba ebikonde ati nensitunulamu susumagiki yajja nambuuza naye ate kuba twali ku drive nga tukuba drive za 40 misana kuba twatukafe misana kati nga tuli ku front bameka babiri ndowooza kiri tekyabasanyusa bonga bo mutegedde kubanga baali boogera Black Panther ate nga boogera nani fango mutegedde kakati ensonga eyo nze omanyi wenajja ate wenagitwalamu nagamba kakati ibula akubye ibula obadde okimanya abaana abo baba bemanyi n'okusinga ffe nti bano abaana betambula nabo asobola obbanga mu nkambi yeoli amanyiimu abaana obanga bavudde wala ndakiraba nze omanyi bwe nakivuunula
Ngamba kakati Ibula amusanze amukubye. Simanyi oba bamutuma it's very fine. Naye sijja vaayo kwogera ku kintu ekyo. Naye wanaamusanga Ibula naye wanaasanga Ibula bajja bimalanga bo bameka bichegede beba ghetto youth nga era nga ontegedde nze sakinonyerezako nnyo gamba nti kati Ibula aze nakuba mutabani wange amukubidde ki tebakubanze bichegedde naye nga eyebagaali kubanga enkambi yooli nga tugambe tugenze ngeye fort tuba tugenze fina tuvudde city tuba tugenze labisi nchege kati okuwa mutabani wange ochegera kinza nange okumpisa obupi naye savaayo nezya netandika akubye mutabani wange nga banene obiraba yakubye ono nze nagamba naye Ibula bajja musanga wano ochegera naye wanaamusanga wano be bamanye ebyabwe nga bba batabani gategedde era nasigala powa nga njogera n'ekibanda lwa nsonga nali sina evidence gamba nti alien yamukoze eki yamutumye funa bulungi senga yajja n'akubanze nandigambye lwaki ampisizaamu ki eggaali oshegeera so kati neepimamu neŋŋamba kiyinza obba Ibula tekyamusanyusa kulaba ono ng'oba yamufaanira bubi naye wanaamusanga ajja mufaanira bubi naye amukubemu igwe okategedde so kati naffe bennyini nnyini tubeerawo wanino naye nga baatuyisaamu eggaali so kati ebyo si bipya kati naye ekyo tekimunkyayisa olw'ensonga nti nze we nali ntandika oyimba nkubulira amazima alien yaŋŋamba oli wakabi eyo sitayiro gye weekutteko yakabi alien yabiŋŋamba bigambo bye yaŋŋamba Tom style yewe kuteko kati fa balina ekikola ekiddako naye nga lanaana kubo oyo sebo oyo jama ngayo naye nali nsuubira nti lwaki oyimbye nganje shegera todamu kuba lyrics shegera waliwo omuyimbi omuwano bayimbira mu ddoboozi lye yagezaako ddeyi oshegera so kati nze bano bafaani baleeno ndaba balabe lwansonga nze nkimanyi Dr. Litono ngamba otya muganda wange. Nero chimayi simumanyi. Dr. Litono. Wale omuliro ko ngayi. Simulabanga nakusa muganda. Nengo omuuli angayi. Naye namuulirako. Naye ngebyaddala kati ogwo mutima nze gwe yandaga. Kubanze mbadde n'abantu bangi nkubuli amazima abajja ne bagana naye lwaki tolumbamu mu kisajja ekyo. Mushegere kirumbe muko tozikiza nene mmanya nti Yesu osobola olumba naye nga tolina ndongo. Okategedde n'olumba n'ojja n'oyogera ebigambo of course akusinga aba internet inirozi osegeera otandika ebigambo tojja malako nabo osegeera okimanyi tannamala nakusatu matankonyeeko kasimu osegeera naga kyo kiriwo kiwali kala inirowo nga bafumira kumukumu nanti kati ba inira abo be bali bagambye abagisanze ng'ekoze ekyo waliwo bwe nagambye mugamba nti mpala n'ali ne skin naye tugere tule ku mmeeza mubuuze oba muwalana tebamukola y'amawulire bwebera naye kati bino endowooza ebyokugamba nti oyagala bato n'ali ne skin was a joke ya kuba nkimanyi musically sinnakola kategedde era nkugamba nti tuba tolinga naye kafa staafu okagwa sitolazi sidda bwemwe okwetoola mbwe muti nga ngamba kakati bakusanga mu akurite ontegedde bulungi ndi promoter akasente amaze okukasasula nti yasasudde tetunayimba nti tuyimbye nti alese wanta alese sitya denja ebbanga ziweddeyo ndi ziweddeyo kakati tuyitawa gamba divorce ansange ne mabega yabakolya ka interviews emunyenyole lwaki nkoze eki akinziruse mubufunze tomusobola esovlate ku music gwalina music amwina mungi ate music ayina hits nyingi segera kiri kye government ina kukola ndani okwogera advice jempa ne bato bange mu music semyaka mu music kwa bato ndisoko kube music osegera ojja yogera ebintu kuba omusajja akubye music yamufudde ekyo segere bino mugira nga alina ennyimba nnyingi nnyo tosaana zimalayo
kati sawa eno tomu ojano gama nti battle so kati kuba kukanga so bachali bafa ba ku internet ba iniros mukakane nyina kali kentero bagama nayo kati gutosa kumbuza kati waliwo mwana yali mu nkambi ya kibanda mawega kawo ambuza Tom sebo jangu otunyonyole olwo kwayanda bakula live ye jangu otunyonyole yuko byagera bitofu oba ngagwe manya wogwa sebo tuloza nti tutambula n'ekibanda ate wenkana nango omuki omuyimbi ani gwoyita ku live byo sebo otandika okumbuuza ombuuza ngani oshegera we nali meeting akibanda waliyo olwokuba otambula naye oshegera so bambi ba iniros mukakkane nekyesaba ogw'omuliro gwe bakuma abasinga ogumuguli healthy competition eno okola ki eno okubeerawo n'olwensonga nti tufulumya products of course music ojja kwesanga nti wofulumya oluyimba oba devotion nayo n'ofulumya ate nga style yemu ojja kwesanga nti kiri automatic abantu oddu comparinga ojja gambako oli afulumiza nona afulumiza luliwo olukoze ekyo olusinzo kitegeera so kati ko kalina obbaawo era ne battle wejja sigigaana kasanku nkubulidde strategy gwe nkubiddeko wakati ng'oli mu nsonga za battle ng'osaba alien skin battle waliwo amawulire agakagwawo essaawa zino yalanga Nkwacho festival n'agamba titugitwala Nakivubo naye nteekateeka za Nakivubo ne bategeeza tekisawo tekinakola ki tekinaba kuggwa naye essaawa zino wenjogerera afunye venue 31 December Nkwacho festival egenda abeera ku Wonder World bafunye venue empya yali Diddy's World kati wagenda okubeera Kansanga wagenda obeera Nkwacho festival nga 31 December owulire endongo bwetokota Nkwacho festival abantu baze bajjogerera nti agitambuze naye tandise okoowa amagulu gakooyi nti agijje yalina kubeera ewa Forest Park ebuloba nekyusibwa negenda kwebusaabala nebagisangako okulwebusaabala ambu nekyusibwa ate nevaayo negenda ate Nakivubo naye Nakivubo naye kyemanyi kati Wonder World ekansanga wagenda okubeera Nkwacho festival okusinziira ku mawulire genakafuna wano gadde gandaga nti venue ya 31st wagenda bayo kutulisa ebiriroliro onabamu bayimba banayimba ku Nkwacho festival egalawo omwaka nkesi nga bakubuukinze nga bato tenaba kujja mwaka gujja tewali tabu kuba kyekisinga okwagala twagala sente twagala sente nfuna so kati nze wona bambuukinze of course mbanyina okukolaki mbanyina oyimba ate nekira nti muganda wange otegere ate kyaliyo wange ebyaffe ebyomunda ebitali nnyo na bino byagundi ba omuntu akufisizayo akadde nakubira kasimu ng'akubuuza ki ekiriwo olwokuba kulaba nti oli mulwadde kyoli fit aba akulowoozezzaawo bishegeza abanga muganda waddala mulo fit so tunula mu kamera awo tomuddi abantu bategeeze nti bino byabbato wadde osaagirira wadde osaagasaagamu bibi bato sisaaga bato mwagala otegeera first half naye mwagala first half tetukyusa endongo yebweggwayo nga gwodduka tuyinza noyimba ezize bakwakulizo nti nzikirizibwa oyimba kuki kunyimba zize otegeera nga gwokaze wemba nkaze nzikirizibwa oyimba kuzize lwemusoko oyimba talukola ki taluyimba ezizize kunyimba zo 7 oli alina enyimba 8 kati nyino yimba kuzize anti bamu akatandika nagamba gwoweddeyo notandika okuyimba ku kati wenyimba kuzize osogatako nefeshanyu nawe feshanyu neta naawe baddeki owemula tugere maaso semu so mwagala otegeera nyinza nomubatolinga tuyinza okikyusa Nkwacho festival mu bato yalibakyawule mu stage otegedde ofuna so mwagala ne first half naye nga kyekiriwo kiri bwekiti nga tuvudde mubyokwesuddiya nze nzekka asobola alien skin si kumusobola bwosobola okugamba nti mu regimu yaffe oba mu sitayiro yaffe kyomuli yalina ku music kitegeere era yalina oyogera ng'ayogeza music si bino ebyebigambo nti musobola
oyongola bwetyo nga sikazalawuzalawo sikazalawo otegeera kyobola nze simanyi sina nnyo bigambo naye nyina nnyo ebikolwa ebiseera ebisinga kyobola ne ba iniros awo gwobaolaba nogabakusabudde bano basabula naye tebamanyi bonna ndaba balabe lwa nsonga bonna boolaba abo nga wekugambye 80% bonna bazze lwakaliro kana akabaddewo ate tebansooka nakulaba mukulu oyo kitegeera wabasooka mu gaali tweraba dda mabegako tulina ebyaffe tulinamu ka histole kaffe akaffe ate nga inspiration kitegeera sokakisobola vaawo era nze omuntu asobola okunkola ebintu ekibi naye ebibi nga bingi naye nenzijukirayo akalungi keyakola ki yankolera nanga naye ninga ono muye yali anjagaddeko kitegeera ayinza obba just buno obudde bwatampa ayinza obba just naye ali fixed nga yetubeera kikuluma nga takuwa budde tewali gwe kitaluma ekitegeera naye just omanya nogani naye kati okusinza ku schedule ye aleka ali busy kitegeera kuba emabegako wali olaba nti wali mala wiiki nga sigenzeyoko okufangoni kitegeera mpozi n'ekirala wabawo ne bana abalenzi abato ababa balowooza nti ate olwokuba akulabye n'ekibanda ate yenkana naawe ng'alina grade gyayagala okwessaamu nga nowesanga ng'ayinza nasebo n'okuzoleyamu kitegeera ate kati wendaba nga ate bali nnyo kulooze naye omanya nti bano bayinza obba bakuyisaamuko ku maaso ate kiba kitta brand so kati wedistancingamukko naye nga relationship yammwe tesobola kukola ki kuggwawo eri ey'omunda omanyi abaana bo mu kabira eyo waliyo abamu ab'eggume nga balinamukko ku ffujjo kitegeera nga bo bamanyi soloyisaawoko ku ffujjo bikino bikola ku toomu olw'okuba ali powa kitegeera naye nga weerabidde nti ate toomu brandi nnene kitegeera gwe towandika nga yo yadde ne layini y'oluyimba ate ye muyimbi ate nga asobola okukeera ku makya nakukozesa tomudi oyina akayimba nze manyimu ekigambo kimu ekibaala kirumenga kagenda kati ako akapya kiba kibaala kirumbenga omwenge ogwetaaga olamu bwa kiseera lwaleero lwenkya lwesonyi yakubye eddayo nagivaako kati yamayuka yatambudde yeri kati mumwa gy'abantu nze nsalawo kuba hiti egendo besale wegaane nsalawo nze ngaabatankubeyo obubingi badde basirisiiza kati ago g'amaanyi ngayina n'abalala tebagayina balina wange ategedde 2023 akuyisiza atya musical omwaka gubadde gwange nedda naawe andi kati mwerabidde abantu kyemwerabira kiri kimu nti Uganda nsi nnene okolujja bange entono ono asobola obba nga ayimba eno nga gweoyimba eno nfuna guno omwaka mwengulidde emmotoka guno omwaka nawangula n'awaadi awo alien gye yampa naye yategekawo awaadize alien yategeka awaadi yampa sebe ya breakthrough artist of the year zina awards enjineeka yagikuwa yampa awaadi sebo omwaka gwe gumu guno gwe bakusanga n'akapale k'omukyala mu nsawo omwaka gwe gumu guno nyenyeemu ennyonyi nga wegambye mukaaga nga tukudde ku byennyonyi katono tunagendayo eyo bakusanga n'akapale k'omukyala mu nsawo anti bye bimu byonna bibadde mu mwaka tekaali kapale mu nsawo tubadde tubala achievement naye kati ogata guno omwaka n'okolamu kamuvi kayinza kuggwa ddi kuba kalimu ebintu bingi mu mwaka gumu mulimu ennyonyi yeewa Saudi omwaka guno olinye ennyonyi meka mwaka guno ninnya ennyonyi emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu munaana ennyonyi munaana sooka toddemu kati zibalira abantu engeri gy'ozibalamu ggwe ennyonyi gy'obala nalinnya nga ngende kata sijjukira mwezi awo nali nava Entebbe paka Dubai yemu nenvaamu neninnya endala eve Dubai paka kata ati nali nkomawo neninnya ekata era nenkonakewa Dubai ezo sisatu neninye okuva Dubai paka Entebbe ezo meka kyekimu kyenakola negundi mugende Saudi nagenda ne stoppinga neninnya endala bwozibala ezinyonyi ziba munaana obala njokyusa n'okola wati zezo
sebo vaamu era nolagayo gundi bagita booking bishi nogiragayo nolinnya wotudde wano mu kugenda si wotuula mu kati ngamba oti ati ninnya ennyonyi emu osolo kinkakasa lugendo lumu walinnya ennyonyi nnya ennyonyi nnya kiba kitegeeza ennyonyi zirinnye ennyonyi 8 ati olwo naaba ngenda eyuk kuba bagamba stop over nyingi nyinza okukozesa ennyonyi 6 omulundi gumu yokka yokka sege ennyonyi tuzirinnye sebo tukoze ebintu bingi mu mwaka guno stop over zeze nayo nnyonyi wamasiwe kiri bagenda okwogera bannange ennyonyi ninye nnyingi mu kaseera kennyini ako ke kamu njayisa akalanguka mukama wange eddakiika emu 2 Ashura Ages bakuleetedde explore the beauty of Egypt ng'ennaku z'omwezi 12 okutuusa 17 February 2024 mujje tugende Egypt tulambule tulebe ku pyramids ez'enjawulo tulambule ensi ya Egypt Misiri omanyi Misiri bankubira nako essimu Egypt in fact gwata nagenda Egypt eyo abaana balaba nnyo mu Misiri eyo batambula oli wa bbeeyi okugenda kuliko ticket eza tuwe okugenda n'okudda byonna ne accommodation n'okulya omuntu omu ojja kuba ng'osasula $1,700 abantu 2 couple ojja kuba ng'osasula $13,000 tugenda genda Egypt Cairo tulambule ekibuga nga bwe kiri kumanya ebisingawo ku bino osobola kubookinga entebe yo oba book your seat now ku namba z'essimu zino wammanga 00200 9 325 oba 0759 88 58 6 oba 0786 33 basange ku Greenland Towers level ey'okubiri banaffe aba Ashura Agency baba kutambuza bulungi nyo batambuza abantu bitundu ebyenjawulo ku mulundi guno mujje tugende Misiri nange ngenda beerako tugende Egypt tunyumirwemu abantu be Dubai 31 December tuli fenaawo tugenda kujjoga fenna tuyingira omwaka nga tuli muli yala bye Dubai bimanyi okunkwatakwatako ne bingamba dali beautiful beautiful simple inanyirira city handsome beautiful Zaka wamulabako Zaka wamula musajja wa Luseko oyo aina DXB kasenene Zaka kasenene aina DXB mu mwaka guno bagita DXB ngire Zaka gundi envudde mu twezza bafana agenda beera yefe nanga jitu bagita DXB basama festival winter festival byebyo bakati esawo zino bali mu winter sama abirayo omwaka gutandike bafuna omuzira baba kati ye winter yabwe eringe yeno nga bwogiraba bunyogoga kati kakana kanyogo naye ndowooza omanye omuliro gumuli eddungu likuba ne likwoca so tugenda beera yaawo mu December naye nkutegeeza abagenda kugenda Misiri naffe ennaku z'omwezi 12 okutuusa 17 February omwaka 2024 ekitangala mu mwaka 2024 twatasobodde atandikira Misiri tugende mu nsi ez'enjawulo Tom omukyala gyali agata gyali naye yabadde aluma ekikajjo amannyo ne gasigala mukungu tuli mbizibu kati ate yalumye ekikajjo n'akola atya kati alina amalimu yalumye ekikajjo amannyo ne gasigala mu kikajjo ebizibu bye tulina eka eyo tebimanya nyumba yalumye ekikajjo amannyo ne gasigala kati akola atya gakukola yaga tuba tulina otuteeka buseeti nina omutwala ebweru amannyo ne bagazidako ogenda mutwala ebweru superstar mchala wa superstar abaina olinya akanyonyi babito bibeera Uganda enjagadde abantu banjagadde abantu bampagidde gwe fashion nawe fashion anono yamanyira omwogezi oyo yabiŋŋamba bange ndi mushanyu oli mushanyu naye nga tomudinga tumaliriza mbadde nandi kufunyako ng'omwaka nakunonyako nga Christmas onakwasika booking ziringa booking of course mpozi kakati n'ekyo nakyo kiwetaaga n'okyogerako kakati gwayogera
mungi eno bakubuukinze line up ye ya booking eriyeto kyetwagala omumanya oyinza okugamba nti oyagala bato nga ne mu Christmas wali wakubuukinze bola kisoboka nze nyina endongo bakubuukinze wanawa sisa kugamba lwansonga wangi era nfuna we notinga neme kwerabira okumanya baba wangi ontegedde notinga ninga ennaku z'omwezi dibosha atwalawo amasaka ono atwalawo abundi osegedde kibasigira endongo weeri ffe tulimbya ddala tetulimbya samwa segedde endongo weeri fashion ya oileshani nange fashion naye ng'akaloleke kakali bwe kati bato ready for naye nze ogenda ku bato oyimba ennyimba musanvu omukulu tanatandika kuyimba osegedde ate nina obukwakuliza enyimba amakumi ago anti nyina obukwakulizo first of all tetwawula sina bano batomu bano baali oli obukwakulizo bwange tetwawulamu bano batomu bano baali tulina beera wamu nfuna abagizi balina beera wamu ate wengamba kuwanika mikono mwena mulina owanika abooli n'abenda ntegedde nyina oyimba ku nnyimba ze ezange ezikola ki bwe ziggwayo oli waddembe ogenda kweno n'oyimba ndi waddembe ontegedde bulungi so kati bwe bukwakulizo bwa bato yange kibasegerera bato yange nyali ensikeni fulendire naye ngaoyo omusajja omulaba mwana omusajja mwagala nnyo ezegeera anfuna boba iniro bo nga boye sina kyabakolera lwansonga bo kyekyabwe tomanyi kibanyiiza tomanyi kibasanyusa kati olina balekerayo naye gwe kasito gwe ng'omanyi nti wagisanga ekoledde oba tolina kyoŋŋamba lwansonga wakati wange n'omukulu oyo tulina history owenjawuloko gwe gwoba tomanyi gwe nga gwe iniro segeera yaman so iniro aba alina kwewumuzaamu yenga omuntu naye kakkanya n'amanya waakoma nagandi ye bano abasajja nabasanga bali babiri balina history waabwe ate tomutavangayo mumawulire n'ayogera kigambo kibi oza tebiriiwo bibaawo naye respect mwana kyayogedde you understand yaman oba mwita no plex manyi ga mugongo yaman omumanyi oyo bamwita plex manyi ga mugongo bola banyiwa omuliro oyo alina nemuli amwita dreka afeshanyi bonna wano aya naye nga tomudi nsanyisa okubeera kuno olunaku lwaleero tujja kubanga tuddamu next time okuba nyina nebendaba namawulire mwe abagiwa omuliro nasinabagiwako abasinga obuuza abaana ne mubawabya ani yawabizanyi nze nali nabalaga era waliwo gwe tobalaba abakyaza abo abaana ne batandika obabuuza nagaa haba kati ogenda yogera ki namwana script osegeera namwana script mwe abakyami abaana nze sirimu kati kasitamulaba ebbanga lirikoze ffenna nali nkutombezaawo kasitamulaba nti ali olasobola kutomeza kapale k'omukazi mu nsawo oyogera nnyo naye nga ndi mushanyu nawe feshanyu kati ze bwe tutambudde mbadde ne Jacob ku kamera tukwatagane omwaka tugenda tukumaliriza mpolampola guno omwaka gwenyini gwe tutusiibirira bayimbi abakabiri ate omudi abantu babadde bayibuuza lwaki tokyazanya nga kanso ennaku zino bintu wabiwumuzaamu wagwana olina olonda profession ate nekirala biri ebintu bikooya nnyo ate temulimu nnyo income obuyimba wabujjangawo wateeka nagendako emutungo saamulabayo kati nabadda kavaawa obuyimba gye bulisebu tukalaka omusajja wegaali otanotabala negaali ogeza music yatandika dda lwakuba sife tumutandika mu 1900 kati gwe idea eyo gijja kuteekamu obuyimba obukadde nyina kakawundi kenagwako nga bwapostinga neŋamba hawano ngenda nywezaawo okategedde nenywezaawo tomisinga kuzanya bintu ebyo naye of course omisinga obulaba busikiti bukunyumya naye mbikoze nabikola kitegeera olekeramu ku baana abato abazze basibiira kitegeera naye bajja nabo ne sebo namulekawo gwe tola nti brand weeri eyimiridde namuwa omusingi ti gwe mutima omulungi ffe gwe tuba nagwo gwe tulaga omusabira ne basale sebo of course bayidayo waliwo negundi gye bagenda omuwa wanene wa samona era mbirimu samona ya waliwo eyaŋŋambye eyantukidde naŋŋamba samona ayagala muwa basale muweerera from what to what
Segera era mbadde nirabidde berazo gwanzi jukiza omugaga wa Samono yandibadde atuwayo nja kujja musimba oluseke sigwe kiri abe omugaga wa Samona twandigeze ntumusimba oluseke nze nesiga Samona tera amuteeka muliro oluseke olumalayo kati katusoke tumukube n'olwa ssebo ssebo agende ku ssomero ssebo ye kyemanyi bigenda kuggwa omuweerere ebiri siriyasi ate tulaba nga tugenda mu maaso naye nga mulekerawo wabya abaana tewali awabiza munye kati otambudde olunaku olwaleero tubadde ne tomdi bingi bembadde mutematema ebigambo naye kati ndowooza biweddewo nyo tumira ku kyali wange abe yakava Dubai yakalinyanya anti kati abalinye bbiri Dubai ebeemu naawe Dubai ebeemu ova waneeno saawa z'ottaano paka wali n'olinnya kati aba alinnya ebbiri kale netumirako Plexi Mr. Backbone mutumiddeko bulungi nnyo musajja yatuweesa omugongo netumirako Drake my brother ali mushali alina hardcore alina gye bayita spinal cord bagikola mu metallic machines yanywera ddala akumya omugongo muganda wange Drake naye abeera wano tusinzire Papa Sport olunaku olwaleero blessed to be osobola okujja n'onywa akashisha akawungezi nga kano waliwo ebyokulya ebirungi oluwombo olw'enkoko we luli oluwombo olw'ennyama y'embuzi we luli embuzi we waliwo n'akalo so bannayuganda basama bava ebweru ng'ojja kusaasanya wano e Kampala batoze ku Papa Sport tolina kyotugamba owomusiime Papa Misa Kisemakole wano Makindye Lukuli Road Nangana oba ng'ogenda side wano opposite Land South waliwo akatolekeka tereza kamera anti kale akatolekeka kagamba bwe kati olaba mwe baana mmwe abakajja okuyimba omanyi kati fuusa ate kati ndabano legend artist mbabuulirira nedda mazima kubaze nyina ekintu kye ndalabako bino ebintu byakabuli bigenda biggwawo bizegeda kati nze waliwo akabinjaawo akansalakaawo nga nzize oyimbirako kulayani wano osegeera nojja ozze osalako ttoomu osegeera naye nga omuyimbi gwozze naye wenyini sagayogera bingi naye ebyakabuli tebiriiyo osegeera wabalaba abaana abajja waneno ne bajja ne bayogezaako n'ekifo kya Papa osegeera ebitoo si birungi nawulira bakuba Johnny Black chains osegere ebintu bya kisiru basonga nkugamba nti ekyo byakira nga toli eyo nga toli eno egali ati sikiwo anti osegere ngoba bakufuyeewo wabirabanga ne mukabira osegere abamugendo bawuli ate bali eri bakuba omuliro naye nga be bali eri nga bagamba oyo Tom muyiseemu amaki maaso osegera so mwe baana mmwe abato naddala mmwe mutambula nabo ojasanga Tom waneno muzole olwokuba omulaba si wa violence osegere kumbe nange nsolo towa order nenga kati oba mundeetere ntwaleko mu Wakanda teke kuntanda so mwebereremu abayimbi tebabalimba osegera kakkana we kakkanye gwenga omuntu ate kati awo tusukkawo mwe mumala okukakkana nga tugenda nina ebibuuzo binjaga okukubuuza enkuuka ng'ennaku z'omwezi 3 mu Desemba Apitex akuleetedde enkuuka wali mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo mujje tubeereyo abantu ba Ssaabasajja tujja kusse tuyimbire omwaka 2024 ne Ssaabasajja Apitex tokimanyi twagala ssente Apitex omukulu wuno ndowooza olaba nze sina buzibu kasita omwezi 3 mu Desemba mujje tubeere mu nkuuka bannayuganda mwenna kwetololesi yonna kyekifo kyokka kitugenda tujja kulizaamu omwaka omupya nga tuli Ssaabasajja atuyingiza omwaka 2024 omulungi Apitex promotion bategese ne CBS FM bategese wali wonna mujje tusaleka abayimbi bonna we bali ba comedian ba tiktokers bonna tomudi bakwate bana mujja mu bujja naye ajja kubeerayo nze kaka naye ndimanyi enkuuka ndimanyi wamma basasulira wali wali okay kakati netucha tuba ebiseera ebyo concert King Sir ebiseera ebyo concert yasindika akutegeeza nti ebiseera ebyo concert mujje naku z'omwezi nga 8 weekend eno tetukyali kulanga kulala mujje tunyumirwe endongo ya King Sir lukuba abayimbi bangi amwolekeddeko mujje tumuwagire Hotel Africana ebiseera ebyo concert teri kulanga kulala mujja wulira endongo ati King Sir yagamba yetakubwa ekkubo lye ayagala kukola concert alekenti atukiri abakubwa ku luguudo lw'enakawuka yetakubwa mbuye enfuufu ye mumyusa amaaso
yena kawuka era abantu basinga musana bagamba nti oluusi akubwamu abatakubiddwa era oli olwaffeera oli olwambukeeka banna oluguudo lwambuka ewafaawo sijja kwogerawo naye abakula bamanyi we tubeera mutukolera nawe olwetaaga okukola olutumyusa amaaso muwakanda kuloozi ne balowooza tunywa enjaga mbere bulungi mwerabaze mbatatu amanya gange Kazibwe Philip Radiconald Kabeja Junior Agida live okuva Egomba nkola bannagoma mwenna muli nsonda wonna wooli ngenaku z'omwezi 10 ku Sunday eno mujje mu bungi nsinzidde wano bayita mwenna nfunye omukisa n'ensinkano omusajja w'amaanyi ngamba mujje bantu tukimale kuva ku makya ssaawa 2 paka gye tukoere nteekateeka nnungi mujja olw'okulayira kw'abakulembeze abajja abagenda okutufuga nga ffe bannagomba okusingira ddala ffe ababeera eno e Kampala ne bweru wa Kampala so bannagomba mwenna mbakoola sinanyo kyenza bagamba okujjako mujje tunyumire olunaku olwo buli kimu kya bwerere okuyingira kwa bwerere tuli wano Busega ku Stadion Hotel kuva ssaawa 2 paka gye tukoyera akunaku tulina enteekateeka okukeera ku makya tulinawo emizannyo nga kuddukira mu kutya naye nga bintu ebyo byakuwangulu mulimu okuwangula ebirabo ebyenjawulo muna bagenda wangula emitwalo 3 muna bagenda wangula akakadde wala bagenda wangula ziboxa z'epiki boxa ya piki ya boxa wala bagenda okuwangula tiketi ez'enjawulo ezigenda obatwala ku Christmas okugula ebintu ebyenjawulo mu supermarket so banagomba bangi abategeseewo enteekateeka okuddiza bannagomba so buli munagomba yonna gy'oli jangu obeerewo okuba okuyingira kwa bwerere noyinza okujja ku bwerere nomaliza ng'ate ofunye ekirabo nga okuwangula piki ng'okutwala ebira bingi nnyo sijja bimenya leero naye kyenjagala mujje mubeerewo bubeezi kale sebanange neyanziza omukisa guno nziramu bakoola bannagomba bannange saagala kukomawo nze mbakoola nze Kazibwe Philip Radiconald Kabeja Junior munnagomba mukukutive teri kisingaawo